emitwe gy'amawulire Lumbuye ne PengPeng kaweddemu wabula ng'ate ye Honorable Geoffrey Lutaya agabudde ab'ekakuuto. Farida Nakazibwe awadde abazadde amagezi wabula ng'ate ye Winnie Nwagi ayongedde okukyankalanya intaneti. Kitalo Bekijjuko wa Ebonies afiiriddwa jjajjaawe wabula ng'ate ye Jenny Nakachwa leero mu mazaalibwa ge. Bw'atyo naye anti Kaduuka avuddeyo n'atabukira Tamale Mirundi Junior galindirire mu bujjuvu. Mujabaleko gyonna gye mutuusako engalo abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza Omumbejja Aisha Nassolo nze mbabuuzaako mbaniriza nate wengendo baweera ate amawulire agagenze mu maaso n'okubeera ng'ate gatuukawo olunaku olwaleero wabula nkwebaza gwe wenna yasalawo okubeera ng'ate osubscribinga ku channel eno n'oteekako n'akadde buli video gye nteekayo n'osobola okubeera ng'ate munange otwala obudde bwo n'ogiraba weebale nnyo weebalire ddala jasino nti kyokola sikiyisaamu maaso n'akamu n'akeddagala ate naawe atanaba bami subscribing oteekeko n'akadde kubanga mu butuufu osubwa wabula obutamala budde kantandikirewo n'amawulire ate agandeese olunaku olwaleero ng'era butereevu ngenda tutandikira ku mukulu ayitibwa Lumbuye ffenna gwe tumanyi obulungi ow'ekiggula luggi ate munnange ne munne PengPeng bano nno munnange nga we twogerera baliira ku nsiko kiki ekibaleetera okubeera ng'ate munnange bali ku dduka ya nsonga y'okubeera ng'ate babayigga. Kinajjukirwa nti ennaku eziyise emabega amawulire gabadde nga gasaturatinga ku social media kwonna nga Museveni we yafudde, President Museveni yafudde kugamba ng'abantu batandikidde ddala okubeera ng'ate bamubika. Bw'atyo abantu ab'enjawulo baavaayo ne bategeeza bannayuganda nti akyali mulamu naye kamwa koogera bw'atyo yavaayo kaate n'ayogera nga yeemulugunya ku bantu ate munnange abamubika. Teyakoma ku ye wabula ate ne minisita w'ebyamawulire oyo gwe bayita Dr. Chris Balyomunsi naye yavaayoko n'alabula abantu abagenda mu maaso n'okubeera ng'ate munnange bakola ki babika Museveni wabula abantu bo bali bagenda bugenzi maaso nga bugolo kubeera ng'ate munnange babika musajja mukulu ono. Tuba tukyali awo nga waliwo omusajja mukulu gwe banywezezza okuva eyo Luweero era nga yateeberezebwa okubeera ng'ate munnange kino ye yakitandikako ye yakikwatira bendera ekyokubeera ng'ate munnaye bakola ki babika Pulezidenti Museveni era bw'atyo n'anywezebwa nakati munnange we twogerera ebibye bibi ddala wabula bagenda maaso n'okutegeeza bannayuganda nti buli agenda maaso n'okubeera ng'ate abika Museveni oba ne yali amubiseeko bakyabayigga babeetaagira ddala bakyali ku muyiggo era nga mubamu ku be bayigga Fred Lumbuye ow'ekiggula luggi sakate munnange ne PengPeng tebasobodde kubeera ng'ate munnange babuusibwa amaaso beebo abamu ku bali ku muyiggo bali mu kubayigga era essaawa yonna munnange bawera nkolokooto nti balina okubeera ng'ate munnange bakola ki babakwata bagende babitebye. So munnange ebyo ebyate munnange ebifa ku mukulu ono Fred Lumbuye emabegakawo kinajjukirwa nti bamukubako ne mawulire so munnange ebintu simanyi gye bigenda kuggwera naye nga twesabire kubanga ate bye bigenda mu maaso mu nsi yaffe Uganda wabula ng'ate ebya Lumbuye ne PengPeng tubitadde ku bbali ye Honorable Geoffrey Lutaya ffenna bwe tumanyi obulungi ono omubaka w'ekakuuto ate munnange ye yavuddeyo n'asobola okubeera ng'ate agabula abantu b'ekakuuto nga naye w'omulaba awo yabawadde emmere gamba ng'obuwunga bwa kasooli bambi busobola okubeera ng'ate bubayisa mu lockdown eno mu butuufu nno abannuupu ekintu bakikwasizza maanyi mu butuufu gye babalonda abantu munnaye babaviiridde babayambye mu kaseera kano akazibu. Honorable Segirinya nalabyeko Honorable Bashiri Mbaziira Kazibwe kati ate here comes Honorable Geoffrey Lutaya naye agenze maaso n'okubeera ng'ate munnange abantu be ab'ekakuuta abamuyiira obululu munnange naye asobodde okubeera ng'ate atunulako mu nsonga zaabwe. Kale nno webale nnyo ssebo webalire ddala tukyeyongera nno munnaye okubeera ng'ate tukoowoola ababaka abalala temufuuka bakyesirikidde mumanyi embeera abantu bammwe gye bayitamu muveeyo mubakwatireko basobole okubeera ng'ate munnaye bakola ki bayita mu mbeera eno mukoppeeko ku bannammwe bye bakola nammwe ate munnange
munnange abantu beeyo gye babalonda babeenyumirizeemu wabula ng'ate ebyo tubitadde ku bbali. Tuddeko omukyalo n'ayitibwa Farida Nakaziwe ffenna gwe tumanyi obulungi. Ono avuddeyo ate munaye n'awa bazadde banne amagezi bw'ati asoose n'ababuuza nti bazadde bannange kiki ky'okola abaana bo okubeera ng'obakuumira munda mu nnyumba nga kugamba tebasobodde kubeera nga bataayaaya ate nga ne munda mwe bali bize. Sigamba nti bali awo bali idle. Manyi bagamba nti an idle mind is the devil's workshop. Saabadde ababuuza nti bannaye abazadde mwe mukikola mutya abaana okubeera nga mubakuumidde waka ate nga bali bize. Bw'ati akasuseewo ka vidiyo k'abawala be era bw'atyo n'ategeeza nti ye munnange ababe abakuumira mu kubeera nga bazannya emizannyo egy'ekito lwa nsonga ayagala obwongo bwabwe bubeeraawo nga bukyali buto nga bakyali innocent tebamanyi nnyo bintu ebyo ate bya kikulu. Era bw'atyo agambye nti ye ajja kubeera nga sharinga moments ze saakati munaye ne bawala be nga sharingako ne bazadde bannaffe. So bannaye nammwe abazadde mukitunulemu mu kiki kye mukola n'abaana bammwe mu kiseera kino. Muyinza okugamba nti abaana tebakyasoma biki nedda. Omwana wo munaye osobola omukwata n'omusomesa mu kiseera kino agogo ge mazima agakaawa. Osobola omusomesa such that baba baguddewo amasomero omwana oyo obwongo tebubeera bubisi nnyo naye ekyamazima abaana abamu bagendagenda okugula amasomero nga bo bye baasoma babyerabira dda. So bazadde bannange twebeereremu. Kinza, you didn't cook the kids' food. You didn't cook the kids' food. But these chips are very good. Bonga bemuwadde emmere tebagirya. Bagimazeewo? No. Buno bukunkumuka. Akalasi. Engoye za bebe nga ziyulise zino. Ziri kuhanga. Wabula ng'ate munnange ebya Farida Nakaziwe tubitadde ku bbali. Mwana muwala Winnie Nwagi ffenna gwe tumanyi obulungi ono omuyimbi waffe ye ayongeredde ddala n'okubeera ng'ate akyankalanya intaneti. Ono byakola ffenna tubimanyi nnyo. Ennyambala gy'ayambalamu abula kuyita bukunya. Engoye z'ayambala n'alaga omubiri. Juzi taata we baamubuuzako ku nnyambala ya muwala we ye yagamba muwala wange mumuleka ayambale by'ayagala. Ate ne Winnie Nwagi yennyini baamukyazaako ku shame was it uncut kalakata ne bamubuuza naye Winnie Nwagi bafaani bo biki kwegamba bamubuuza bingi wiko ye oba yagamba nti bafaani beeba ndikwegamba ye nga tayagala kumanya ye akola bimunyumira naye ng'ekyamazima ye ennyambala gy'agenda maaso n'okubeera ng'ate munnange ayambala ye tayagalirako ddala kumanya wabula ne bafaanizi bagenda maaso n'okubeera ng'ate bamukalakata. Era nga abamu bamubuuza ebibuuzo nti naye ggwe onaakuza otya muwala wo nga ggwe kennyini toyina mpisa oyambala bubi. Abamu bwe bamugamba nti baali bamuwa ekitiibwa naye kati ku byakola ekitiibwa munnange baakimwambula dda. Bangi buli omu ayogera bibye wabula nga ye mukyalo ono ye agenda bugenzi maaso nga bugolo n'okukola ebyo by'ayagala ye akola bimunyumira. Kinajjukirwa nti n'emabegako ono y'omu yafulumya ebifaananyi nga yenayina almost akabina konna kali bweru. Era abantu ne bamala ebbanga ku intaneti okwo nga bamukalakata wabula ye tayagala kumanya ye mu bufunze omukyalo ono mukoowu naye nga bye byate munnange ebigenda maaso mu bulamu bwe wabula nga tumutadde ku bbali. Ate bambi ye omukyala Kaduuka owa Ebonies bambi ono yafiiriddwa jjajjaawe era avuddeyo wali ku peegi ye napositinga n'agamba bannange nfiiriddwa jjajja wange maama wange menta wange nfiiriddwa mukwano gwange. Agambye nti bambi oyo yabadde buli kimu gyali abadde amwagala okukamala wabula nga bambi wetwogerera bambi yamuvudde ku maaso. So avuddeyo nga munakuwavu okukamala naye nga bambi ffe kyetuyinza omugamba nti bambi jjajjawo awummule mirembe ate era omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa bambi abagumye n'emitima mmwe ab'eŋŋanda saakaate n'abako n'ab'emikwano. Ffenna lyekkubo munnange wabula ekitwawula nti omu kusookayo munne wabula nga butereevu naffe tuba tujja kugoberera. Kiseera kyaffe kyekitannakola kyekitannatuuka wabula nga munnaye Kaduuka tumutadde ku bbali ate tudda ku mukulu
ku mukyala ayitibwa Jane Nakachwa ono abamu gwe bakazaako mukyala Neiba mu Nakatembo oyo ate ye munnange leero mazaalibwa ge era nga naye tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu tusaba omwaka gwe guno omupya ogumwegasseko ate munnange Katonda ayongeremu emikisa mu mirimu gy'emikono gye wabula nga ate naye tumuvuddeko tudda ate ku mukyalo ono ffenna gwe tumanyi obulungi anti Kaduuka Chloe kinajjukirwa nti emabegako Tamale Mirundi ono Junior yavaayo bubi nnyo bw'atyo n'avuma abannuupu n'abassa wali nga kwotadde ne omukulembeze Bobi Wine yayogera bingi nnyo bingi ddala era n'agamba ye nuupu agivuddemu tabeera mu bantu batategeera nga bannuupu yayogera bingi nnyo nnyo nnyini ddala era yavumira ddala abantu bangi nnyo era naye munnange bagamba nti atakulekera naawe tomulekera bwetyo n'ennyanja ekutta omira bangi nnyo bavuddeyo naye munnaye ne bamuwalabula nga kwotadde bakadaama kuba munnaye ne bakadaama nabo yabayingizzaamu mu nsonga ze ne bakadaama ne bamutabukira kwegamba abantu ab'enjawulo buli omu yamutabukidde wabula nga mubamutabukidde ne anti Kaduuka bw'atyo teyabuzeemu anti Kaduuka ono waffe Chloe era bw'atyo naye yavuddeyo n'amusesebbula bubi nnyo nnyini ddala ngera naye munnange wengenda okulekerako ka vidiyo ke ate munnange omwewulirireko anti bagamba nti akuddira mu luyimba taluwoomya ate bw'atyo ne lubaale w'omulamu munnange tasamirirwa kale nno sigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo abankumira atakumira mpeera kankulekereko ka vidiyo ka anti Kaduuka ono kekkanya ate munnange ng'abuulirira munnaffe oyo Tamale Mirundi Junior musule bulungi mweraba psychology gwe wasoma jiddewa mu politics psychology ezo gundi kosi zasigala kusomwa mbizi nte okitegera bana abakazi abaagala okweyerusa ezo si kosi zituyamba mu politics kati simanya ate bwokwata psychology n'omugatta mu politics wali otuddeka oba wali okeddeko ku masana oli anti Bobi Wine mbu musimanya awandiika abaagala okweyunga mu kibiina kya Nuupu talina muntu gwe yawandiika talina muntu gwe yayita owulira taata gwe weereeta ate njagala nkugamba amazima nti baakumanya dda nti oli muli wangu oli mubbi oli kakumpanya okitegeera tolina bw'oyiza kuleeta psychology mu politics obwongo bwo famire yammwe yonna ogiraba yonna ejjudde psychology temwetegeerera muli awo muli ku nsindika njake bwe muli anti kyavugidde wano nga muddala muli anti kyavugidde wano as in you came in mugundi mu Nuupu ng'olinga eyanonamu ssente kubanga nawulidde argument yesinga ogamba balina gwe baaliya wadde ssente olina musiru olinga omunyo tokimanyi nti ne ssente zose ng'osomerako zaffe zaffe abantu ba wansi kitaawo azijja mu gavumenti kitegeeza zaffe gwe tolina nakyomanyi okitegeera ezo kosi gy'olowooza zewasoma muzima psychology kosi za mbizi abantu abalunda embizi abalunda ente abaagala okweyerusa abageza obubina ne basigala nga bannyogoga kosi eyo abantu be baagala kwegada nga kyovola ng'obwongo bwo bujjudde psychology w'ekitumbaavu obuwumba tutuga oba obujja oba wayonka buyonke gwana gwe naawe oba okitegeera wali otuddekawo n'owulira nga Bobi Wine awandiika abantu okujoyininga Nuupu ekikuteesa mu Nuupu si Bobi Wine mugyewo obusiru kitegeera musomera bwerere byanamu ekyakuteeka mu Nuupu si Bobi Wine ekituleeta mu Nuupu n'ekibiina kya Nuupu kuyimirira ku mazima amazima geegaliwa toyogedde ku ddagala eritali mu ddwaliro wabula gw'oli mu kudobonkana na ssente omanyi mu nsonyi wa Abaganda naye abantu Abaganda ssente zibamaze mutunze emyoyo gyammwe mutunze buli kamu ke mulina lwakuba nti mutunulidde ka ssente kamangu buli kintu kyetaaga process buli kintu kyetaaga time always learn how to appreciate time kubanga essaawa tefangako essaawa efiira mu budde bwayo obutuufu always give everything time tells Bobi Wine wanatuukira okutuula mu ntebe ajja kuba yawudde abaliwo n'abataliiwo okitegeera kyova olaba tabawa budde akuleka n'oyasaamirira owulira ng'oyasaamiridde okwoye n'osirika okitegeera so weekwatirira empola weekuŋŋaanye muleme kumalako bantu mirembe tolina bw'oyimiridde tolina bw'oli naawe okitegeera kintu ky'oyinza okwogerako mbu wasoma olina diguli mu psychology kati psychology ekuyambye eki ng'oli awo naawe oli ku online oli blog oyasaamirira bw'asaamirisa oba okitegeera beba n'abaana betwogerako nti gwe kitawo naafe oli amazi tolina bw'oyimiridde okujjako okwegadanga n'abakazi abakulu and I will keep telling it to you
okitegeera bino mugamba nti abaana banupu bamanyi gwa kuvuma wali ovudde unaku n'olumu no kale muli bagagga wagambye mbutolya ku ssente z'abantu simala tulina ssente z'abantu z'olyako simanya mbu mwe mulina ssente zammwe bameka bwe wakakolerako charity mweno sizoni gye tulimu oyagala kumanyikana kwonoona oyagala bakumanye bongera okujjukira nakwagala kumanyira abantu omwe muyasamye emimwa gyonna omanyi baana mmwe mukomba nnyo obukyala bw'abakazi bwo buboonoonyi omuntu yasoma diguri ng'okyakomba mu mabina nkubuulira amazima ate ng'okimanyi nti mu mabina waliyo asidi okitegeera kati gwe tolina kyogamba ggwanga siwulirangayo bwebwanyi lunaku wadde olumu lwavuddeyo n'agamba mbu musimanya awandiisa abaagala kujoyininga nuupu yayogera mazima abantu ne bajoyininga those who wanted and those who always want to stick on that truth emize gyammwe gyabalemeramu jjajja bw'obujjajja ate mutandika okujejjamu nga yetunagenda mu Uganda mpya mulekerawo okweryamu envu always stick on your words otherwise tutwasanira totuleekanira kitegeera gwegenda wegadange byosobola nakubanga kitawo bwakuyamba n'agenda mu government era wategedde n'okyuka nga bukyali lwansonga kitawo sente abadde azijja mu government ndowooza be baazimumye n'ogamba tatange talina gafa bwavuka kanzireyo gye nava tetukulinaako buzibu beereeyo mbwa za ku kyalo